ne bambuza omusango oliko ogumanyi kogwentya sigumanyi ne bangamba oli ku musango gwanjaga si musango mwangu ogenda kubeerayokko kati nga mbuuza omusajja ngenda kubeerayo bbanga ki nsobola kubeerayo bbanga ki nga ngamba ojja kubeerayo emyaka 2 zibeda nakuba enduulu nga bangambye emyaka 2 naganze kanfe waliyo babiri ng'omwali already ku dead sentence bamusindise kalabba nakati akyaliyo omukyalo we bamita Hadija Nabweteme akyaliyo kati nze ate jjukira nze nali mupya nali olonga nkyali mu Lockcourt eyo olinda Kemya bagenda ne booza enjaga eyo ne bajooza obukambwe bwayo balabe nti enjaga eri original oba eri duplicate webeera duplicate bakuta webeera original oyongerayo n'omuki n'omusanga ngenda mu kooti buli luvannyuma lwa week 2 weeks bakujja mu prison bakutwala bantwala mu kooti mu Lockcourt kyatwala emyezi 11 mu myezi 11 Kemya yadda ezaali kilo 6 nga zifuuse kilo 4.5 aho nga nyingira high court nga bansindika omusanga gujulira mu high court naye buli kooti omulamuzi ali mu wanjawulo n'engeri gy'ajajingamu omusango gwe kyaki kyanjawulo kati mulina okuba nga osaba kooti ki gy'oba ogendamu waliwo kooti gye twayita kooti 7 eyo yalimu omulamuzi nga ye tayagala kumanya nga yo bakuleetera nga omusango gwanjagaye ayinza n'obutakuwoza n'akusindikirawo kalabba nawoza omusango mu high court okumala emyaka 7 ku limande nabeera ku limande okumala emyaka 7 nga mpoza naye ng'ogenda ne bakuwa postpone n'ogenda ne bakuwa postpone n'ogenda ne bakuwa postpone olwo nga nafuna lawyer ani yamukufunira gavumenti ekuwa lawyer nafuna lawyer wa gavumenti ningenda nga bwenkomawo nakyusa ne ba lawyer nakyusa lawyer kuba ina right ekyusa lawyer oba tomwagala kuba omusango bwena guba munene osobola ogamba kooti anze lawyer gwenina siri mumativu naye njagala kooti enkyusize osobola n'okusaba lawyer gwe gw'owuli oyagala oyogera naye lulimi ki tuba tubamanyi olulimi wali walukwata jjukira nali nkolera mu Babbogo oluzungu lulimu olutinitini but after that I learn English nkomera munda naye wali oyogera okuba embogo omanya ebyo oba olina okwogera oyagala toyagala By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga babayitote. Bikini mama demo. Owi. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafudiga dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okweta putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne gia. Kale twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof.
From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Cham Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebiswa kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. Bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi, mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further.
Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pure Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyira emitwalo 10 yeete emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate emmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyini Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu n'abamuwerekeddeko Fogo Kalempita bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana bya Scoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Biniva Logistics Afro Mobile Nisanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate n'agenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Badde ogamba ki wamma? Real Time with Mimi Shamima Njali erinnya lyange njagala okubeebaza okubaako ku Executive Media nga mulaba n'okubeera ng'ate bambi mukkiriza okutulaba okuva Monday paka Monday. Nile Agro Industries Limited be batuteekamu ssente balina eŋŋaano ennungi kw'ossa ebintu ebikozesebwa ewaka nga sabbuuni ate nga byonna bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ate bo aba Elite Nannies Daycare and Kindergarten bakugamba nti bawa omwana wo ow'emyezi 3 mpaka ku mwana ow'emyaka 4 basangibwa awo Najjanankumbi ku Steera Matovu Musoke Clothes baggulawo okuva ku ssaawa emu mpaka saa 11 bakola okuva Monday mpaka Saturday osobola okubanoonyaako ku nooti 7 nooti 2 7 5 nooti 3 5 oba nooti 7 8 9 9 5 7
128 babayita Elite Nannies Daycare and Kindergarten. Twalawo omwana wo muwonye okubibwa kw'aba mates kuba kati bano bo baba bayina ekyokufiirwa. So gwali ku Entebbe Road beera ngate obeesiga aba Elite Nannies Daycare and Kindergarten. Hijab Nation eriyo mu Gw'omunaana ennaku z'omwezi nga 28 29 ne 3 atanafuna mudaala munnange nne emidaala giri mu kuggwayo wandibadde ggwe munnange weekwata n'obeera ng'ate omudaala gwa $50 ennaku 3 babawadde kulya buli. Mu studio nno mbaamu n'abantu ab'enjawulo. Tuleeta abantu aboogera ku bulamu bwabwe obwa bulijjo, tuleeta aboogera ku health, ndeeta abantu aboogera ku business, n'aboogera ku day to day life na biki byose okuba ng'oyigidde ku stories zaabwe. So olwaleero nina omukyala mu studios agenda kubeera tubuuzaako atubulye n'amannya ge tutandika okubeera ng'ate tuwulira story ye. Oli otya mukwange? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Jebale kunyabo. Kale nawe gyebaliko. Neyanze okunkyazako mu studio. I'm very happy to see you. Damu n'akazungu. Katini sasoma. Okay, tuwasoma? Lwaki? Sina bazadde saina bazadde bange bafa nga ndi muto. Wangambye oli muganda wa Jamal? Mama yo mutata yo? Awo waliwo okunyonnyola kwa maanyi. Oli muganda we mu ngeri ki? Lwaki bw'oba ogamba nze ndi muganda wa Jamal Waswa? Mbadde manyi naye bakuzaala Ssenyange. Eya gye banzaala. Ewa maama wa Jamal? Oyo mama wa Jamal abeera jjajja wange. Naye Jamal olwata ebbeere nze yalikwata nayonka bbeere lya jjajja wange. Kuba mama wange yanzaala nga muto. Mama wange yanzaala nga muto ate mama wange ekizibu kye yafuna awo nga afunye olubuto nekijja nga kigoberera n'ekizibu kyekimu nange kye nafuna mu buto kuba naye nazaala ndi muto nga kikwatagana ne mama wange ekizibu kye yafuna kati ne mbanga so lwaki nagambye nti Jamal aba brother wange kubanga nti Jamal twayonka ebbeere lyerimu. Jamal yali yalita nze nindikwata olw'obuzibu obwaliwo awo nga maama wange anzadde. Okay. Amanya bampita Nakiseka Rashida. Nakiseka Rashida. Kiki ekikuleesa tukyalirako olwaleero? Ekindeese okukyalirako olwaleero mbadde embeera awo nga ndaba abantu bawazi testimony zaabwe ez'okuba nga abamu balaba mu kyaki mu mizikiti naye nga sifunangako omuntu nga sirabangako omuntu alina testimony ng'eyange gye ebizibu ebyange bye nayitamu. So ningamba nogaako gye obujulizi bwo obuweeka abalala. Kati nze bankwatira Malaysia ne bansiba. Wagenda Malaysia? Tutandikira awo. Wagenda otya Malaysia? Malaysia nagenda bantutte. Ani yakutwala? Waliwo omukyala yantwala ali mukyala nga yali mu Nigeria naye alina abawala bye yasooka okutwala. Nigeria? Yali mu Nigeria. Wano alina abawala bye yasooka okutwala. Abawala abo be bampa connection. Omukyala oyo mu Nigeria abeera wayi? Omanyi njagala tugende step by step manjaganya abalabi bange bano bafollowing story. Yali abeera Malaysia. Kati yakonektingako omukyala omu mu Uganda ndowooza bali ba best friend okuva e China. Kati we bakonektinga ng'abuuza omuwala njagala y'abawala okuva e Uganda. Omunigeria abuuza Omunauganda wabula Omunauganda oyo ze nali simumanyi wabula Omunauganda oyo abawala be yamuwa be yatwala abaasookera ddala be nali nkolaki be wali omanyi be nali manyi. Kati we baagenda ne batuuka eri baali bakamala wiiki ng'emu nankubira essimu mukwano gwange nangamba ono omukyala akyayagalayo abawala abaki abalala. Awo ebiseera ebyo nali sirina passport. Ni papa nkole passport nangamba ayagala abawala abo abalala babiri. Ninoonya muwala omulala mukwano gwange bamuyita Kathe Bambi yafa n'okufa yafa suicide yafiira Malaysia eyo. Ogenda binyumiza byonna? Yafiira Malaysia eyo gwe nagenda naye. Kati munnange bwe
bwangamba nti ayagala abawala abalala nga nfuna akatabo oyo omuwala oyo ye mukwano gwange yalina akatabo akake wenamanya ddiira eyo yogenda e Malaysia waliwo omuwala omulala bamuyita Amina yali mukwano gwange naye ne tugenda ku internal affair tufune obutabo bwetwagenda ku internal affair tufune obutabo ne batuwa pepa okujjuza bwe twajjuza pepa ezo ne tuziwaayo ku internal affair akatabo k'omuwala oli ke kaafuluma nga kuliko ekifaananyi kye naye ng'amannya agaliko ate gaki gange okitegeera kati jjukira twali awo tuli excited twagala genda bweru nze namugamba mukwano gwange gwekola ki gwisooka ogende kasita ofunye akatabo katezaawo nenkyusa amannya era amannya gange bampita mu kkomera bampitanga Hadija Nakamya agamanya ga maama wange namala ate nenkyusa amannya kuba wayita naffe yangamba kyusa amannya ago botakyusa amannya akatabo kagenda kutawanya okukola ki okufuluma awo biseera ebyo nali nkyali muto so omusajja bwe yangamba bwe ntoni mugamba kale kankozesa amanya ga maama wange nkozesa amanya ga maama wange Hadija Nakamya naye nga amanya gange amatuufu zibampitaani bampitaana Kiseka Rashida kati netutuuka netugenda e Malaysia bwe twatuuka e Malaysia olwo tebannababulira e Malaysia mugenda kukola ki gye babatwala baatugamba babagamba mugenda kukola mulimu ki omulimu gwenkyesinza okwejjusa mu bulamu bwange kuswaza bambi mulimu ki kyejjusa nnyo bwali bwakukola bwa malaaya bakugambirawo ng'ogenda baŋambirawo kubeera nali mbukola wane male e Uganda ne Uganda waliyo kikola nze mbayita banneeko nali nkikola nali mu local garden omwo nabukoleranga so bagenda okutwala e Malaysia ng'omanyi kyogenda okukola nkimanyi kyengenda okukola nga kimanyi nti enda kukola bwa malaaya kati bwe ntuuka e Malaysia omukyalo oyo yatutwala yali apangisa kondo tuziyite kondo ozitegeera kondo kati kondo ezo yalinga apangisaamu ebisenge atuleese tulina omusasula ate tulina n'okusasula eki ennyumba mwe tusula buli kisenge twakisulangamu abantu nga master bedroom twagisulangamu abantu 4 middle room twagisulangamu abantu 3 small room nga tugisulamu abantu bameka 2 nenga buli muntu aleeta nusu 7 sente zino ezibatwala ani yaziwaayo omuli air ticket oyo Nigeria ye yali atikka bamalaya nga batwala Malaysia kwetonda kati bwe tutuukayo era nga ne apartment mwatuteeka ebayiye then nga tuba tulina omusasula zino sente ze ate ne tukola ki ne tumuwaniriza ennyumba kati bwe natuuka tubeera awo ewuwe yalina condos 2 nga za njawulo oba nabikunyonyola ntya nyonyola nze kyonna buli kyoyogera nkitegeera kondo nzimanyi kati nyonyola kondo zino ffe twali mu kondo baali bagiyita Seris and Ekia naye ng'alina kondo nga 2 yalina kondo nga 3 kuba yalina abawala bangi yaleetanga abawala okuva e Uganda ng'aleeta n'abawala okuva e Nigeria ye buli wamu kaweba na Kenya yayinanga connection abantu abamuwanga abawala kati bwe tutuuka ono omuwala gwe twakyusa passport ffenna n'atambulira mu mannya gange oyo yagenda yansooka okukola ki okugenda naye ate ono Omunigeria yamutwala ye yayinayo omuwala Omunayuganda waliyo Abannayuganda bangi abaali batikka abawala ebiseera Malaysia yali ekyaka nnyo awo waliwo omuwala yali abeereyo Dubai nga naye nga bamudipoting e Dubai nadde e Malaysia nga naye akola ki atwala kati ate ye yatwala mukwano gwange kati nze ku luutu yange yogenda wengendera n'ono omuwala eyafa Amina omuwala ono yakola suicide tuke Malaysia twasasula omukazi sente ze namusasula sente ze neziggwayo actually twaliyo abawala aba 3 abeemanya abava ku kyalo kimu nga twakula ffenna bebampa connection eyo bebansooka okugenda abawala abansooka okugenda twali twemanyi nga tuva ku kyalo kimu kuba abawala abansooka okugenda actually ye muwala eyanjigiriza obwamala yantwala mu local garden
kuba njagala ojja kunnyumizawo obuyingira otya oyagala kumanya buyingira ntya ojja kunyumiza kale kati otuuse Malaysia twasasula omukazi sente ezaaliyo twakolaawo sharp obusente ndibukola yali atusaba sente ze yali atuggyako gwali omutwe ogumu 6 ogwaki gwa ringgit ng'ajjako abantu bameka nze buli ddi atwawanga buli wiiki twalinanga okuwa nusu 100 buli wiiki owayo nusu 100 olweri kati nga awamu omwezi akuggyako omwezi buli wiiki wawangayo 100 kitegeeza omwezi yatujjangako 4,000 waliwo namuwaako ezaawamu nga si 100 waliwo namuwaako 5 nojja n'omuwaayo 2 nojja n'omuwaayo 3 naye nga ye yali yatusalira 1,000 naye nga gwe yagala kusasula mu maaso gwe oba oyagala kusasula okiveemu ogenda okola eki onoonyeezizo so kati nga sente muzijjawa sente twazijjanga mu basajja Banigeria sente twazijjanga mu basajja Rashida lwaki mu mirimu gyonna ngenda kukuzaayo tudde e Malaysia njagala kusookera wano Uganda lwaki mu mirimu gyonna walondawo okugenda mu bwamalaaya kale nze obwamalaaya saabulondawo nti nabwagala kyekintu kyensinga obutayagala kyekintu kyenejjusa mu bulamu bwange bwonna nkyejjusa nnyo okubanga nakola obwamalaaya naye sayina option olw'ensonga nti nze mama wange yafa ndi mwana muto kati mama wange bwafa mama wange yanzaala nga mwana muto mama yazaala muto mama yazaala muto ne taata wange naye yali akyali mwana muto taata wange ne mama wange beefuna bonna bato twali ba neighbors nga nsaloosalo ze zikola ki mu baana bwawula jjajja wange azaala maama yayina abaana 3 abakulu kati bana abato sigenda boogerako yayina first born we oyo mama wange bamuyita Zahara n'abaako second born mama wange yali third born naye ku storage nafuna kukyala yabeeranga close nnyo ne mama wange yanyumiza story ya mama wange nga mama wange akyali muto mama wange mbaana bana 3 yenga yali namba 3 mama wange yasosolebwanga nnyo jjajja wange teyayagala mama wange yamusosola nnyo byabazadde bwe bityo nzibwe ntyo story bwe baginyumiza mama wange bamusosolanga nnyo mu baana mama wange bana abaana bana 2 first born we ne second born yabaagala nnyo mama yali wa wakati jjajja mama yali wa wakati kati mama teyamuboolanga nnyo kati mama buli yamuboolanga mama yaddukanga ogendanga ku side ya taata yalinayo omukwano gwe nga bamuyita Aisha ate nga adduka n'agenda ku side ya taata nga gyagenda n'azannya ewaka nga bamuboola ewaka bamugobaganya mama wange gye yaveeyo n'afuna olubuto nga alina emyaka 14 nene taata wange naye yali muto taata wange yali mu myaka ndowooza era nga 18 awo bwe watyo kati mama wange bwe yafuna olubuto n'anzaala ate mu kunzaala famire zaali tezikolagana famire ya taata wange ne famire ya mama wange famire ya mama wange batuusi nnyo kyovola ombuuza Jamal lwaki tetufaanana famire ya mama wange batuusi nnyo ate famire ya taata wange baalinga bakutu kati baali tebakolagana nga jjajjange omusajja tayagali yakudda ku side ya taata wange era mama bwe yafuna olubuto lwange ne bamubuuza olubuto lwani n'abagamba nti olubuto lwali lwa taata wange baali bamuyita Buseeni Kalema naye nga nickname ye baali bamuyitanga Muyeekera bamumanyi kati mama wange bwanzaala ewaka mama ne taata jjajja omusajja ne jjajja omukazi kyabayisa bubi tebakyagala mama wange yandikawo n'adduka bwe yadduka taata wange bwe yajja okunsaba ne bagamba tekisoboka wenyonkere ebbeere Jamalu lyatadde Jamalu yali yakava ku mabeere ago nze ninkola ki n'ogakwata ningaddako jjajja wange n'ankuza jjajja wange bwe yankuza mama wange bwe yadduka ewaka bwe yagenda n'afumbirwa bwe yafumbirwa n'azaalayo omwana omulala n'azaalayo omwana muto wange anzirako kati naddamu n'afuna olubuto olwokubiri olwokusatu
omwana namufiira munda mama wange bali bamulongosa naye nakolaki nafa kati mama wange bwe yafa waayitawo akabanga kati ni jjajja wange omusajja naye yali andabirira waayitawo ndowooza emyaka nge mama wange yafa nina emyaka 5 waayitawo emyaka 2 ne jjajja wange omusajja naye nakolaki nafa nali mu myaka nga 7 nina mama wange bamuyita Zahara abeera eyo kyazanga naye akalu bakayita Ssenyange eyantwala antutta okusoma ne bwe natuukayo okusoma teyampeerera yakola ki yafuna mukozi ewaka mbere ewaka nga nze nkola emirimu ewaka yalina omwami we yali musajja mulungi nnyo yafa n'okufa nga ndi mukomera Allah mumuze mirembe omwami oyo yali anjagala nnyo yatwagala nnyo bamulekwa yatwagala nnyo era nasomanga lweyabanga taliiwo saagendanga ku ssomero naye ngono muganda wa mama oddala muganda wa mama wange ddala taata omu ne maama omu bamuyita Zahara naye omwami we bwe yabanga omwami we yali musuubuzi ng'asuubula bijanjaalo birime n'agenda ekamwenge n'abitwala eyo kati yabeerangawo ne buli we yabeerangawo nga lwe lunaku lwengenda ku ssomero buli yabanga taliiwo ng'abeera waka nga nze nina okukola emirimu egy'ewaka kati taata wange agenda afa naye era taata wange yafa accident awo nga nali nkuzeemu awo nga ndi mu myaka nga 11 taata wange yafa accident Zubeda saziika taata wange waliwa nali mu nnimiro owano maama oyo maama wange teyakukyazanga twali mu nnimiro nga kuliko akaleediyo batusalidde emmimbi zaffe ez'okulima ne balanga taata wange yali musajja ng'ali famous bali bamuyitanga Buseeni Muyekera nagenda okulya nti Buseeni Muyekera agudde ku accident Buseeni Muyekera afudde leediyo zonna zaali ziranga taata wange CBS Star leediyo zonna zaali ziranga taata wange kyenva nziruka mu nnimiro kuba nze nalima oyo bawa mama wange yalina abaana abatali ba mama bange 2 benalimanga nabo mu nnimiro twalimanga n'akaleediyo kati we nawuli accident taata wange agudde ku accident navaayo mu nnimiro nga nziruka n'enkomawo ewaka ninga maama nti taata wange akoze eki afudde Zubeda mama yankuba oluyi naye yali yamanyiza okunkuba yankuba oluyi n'akwata omutwe n'akuba ku kisenge nambuuza otegedde otya nti taata waafudde nimugamba taata mumuwulidde nga bamulanga nangamba bwe nteekako leediyo nimpulya nga tebamulanga ogenda kulaba kinkola agenda oteekako leediyo nga buli wamu balanga taata wange Buseeni afudde Buseeni Muyekera afudde Buseeni mama wange yangamba nfumbira amazzi nimufumbira amazzi ningamutera mu kadomola ningamuterayo mu kinaabiro nangamba nzirayo mu nnimiro ninzirayo mu nnimiro okulima bwe naddayo mu nnimiro okulima ye yayambala n'akolaki n'agenda okuziika nze nandikawo era nze taata wange saamuziika waayitawo ennaku zaali 2 taata ono ow'ewaka ono taata omwami wa mama wange omuto n'akomawo kuba yakolanga safaari yatuuka mu mugamba nimugamba taata nti taata wange yafa nzaala nti waziika yafa ddi nga mubuli yafa Lwakutaano ekiro ky'Olwokutaano nti waziika taata yakomawo ku Mande nti waziika nti asaaziika nti lwaki ng'ayita maama ng'amugamba lwaki omwana teyagenda kuziika awo simanyi maama byayogera na taata nga taata agamba kukwata omwana omutwala akole ki aziike taata we nga bankwata nga twala Ssenyange Masaka nga ngenda okuziika taata wange bwe nagenda okuziika taata wange twabeerayo mu Lumbe oyo Jamaalo yeyajja nannona baamutuma ajja nnone bano ab'e Kampala mama wange muyengeyo ng'ayagala kundaba nagamba mugende mundeeterera Rashida nkole ki mulabeko bwe nadda ne munyumiza maama sisoma eri gye bantwala sikola ki sisoma naye munyambe nkole ki nsome maama yagamba nedda jjukira nti mama wange yafa alina abaana 2 nze ono ow'ekyazanga ye yantwala muto wange ono maama wange omuyenga n'akola ki ne batugabana kati we batugabana mama yangamba agwe tosobola kusigala kuba nze already nina Latifa kijja kuleeta obuzibu ne muganda wange olina okuddayo mu kyalo naye ddayo nali mu P4 ebyo ebiseera ddayo bona amaliriza P7
nkutwale nja kunona ebyokuli nimbalimba onangulira engoye nankolera shopping nansindika nzireyo wa mukyalo naddayo mukyalo nga sikyasobola ninzirukayo kuba nali mmaze okulaba ekkubo erinkomyawo ewaka Essenyange Masaka nadduka nenvayo eri mukyalo ekyazanga ninkomawo Masaka Essenyange ninkomawo Masaka awo nakomawo Masaka nimbeerako awo wajjajja naye maama oli owekyazanga yagamba jjajja wange jjajja azaala maama wange nti tanjagala waawo era bwembeerawo taliddamu kuwa buyambi bwonna jjajja ate jjajja wange yali ayagala obuyambi yali ayagala nnyo ebye kati awo ninkola ki ate ng'ewatata n'oso wagenda waliyo step mother wange nze ndi step mother wange kuva obuto nga tetukola ki nga tetukwatagana mama wange lidda nga bato ningenda nintandika nembeera n'oyo omukyala oyo omukyala yali mukyala nga ayagala nnyo ebidongo kati nga waliwo omulenzi yakolanga mu bidongo ng'akola mu bidongo n'amumpangira bwe yamumpangira oli mu myaka emeka awo ndi mu myaka gyalinga mu 13 ngenda mu 14 omukyala oyo nampa omulenzi bwe yampa omulenzi yali akola mu bidongo ebidongo baali babiyitanga bya Badru Twins e Masaka awo era Badru abantu bamumanyi omulenzi yali akolamu ebyo ebidongo kati omulenzi bwe yankwana I was feel like I have a friend nalina mukwano kuba nali sina mukwano waka nali sinayo mukwano waka ate nali nvudde waka nga ntandise okubeera n'ono omukazi yampa omusajja oyo yampa omuvubuka oyo ali omuvubuka nali sina kyemmanyi ku bya sex byaki byonna nga sina kyemmanyi nga n'ennaku zange ez'omwezi nga simanyi zibala nga sina kyemmanyi omulenzi bwe yankozesa nafunirawo olubuto yali first time yali first touch ninfuna olubuto bwe nafuna olubuto ninziruka ninzirayo wajjajja nga sina wakudda ngono omukyala takyaga kubeera nange olwokuba ndi lubuto ate ninzirayo ninziruka ninzire wajjajja jjajja nambuza neyakoze olubuto nemubuulira neyankola olubuto bwe namubuulira ne bagenda bayita omuvubuka ne bagamba mpase omulenzi nampasa omulenzi yali akyali muto naye yafunayo akazigo nemwewasa nanteekamu bwe yanteekamu awo sitole nga mpanvu eyo Zubeda njagala nyumya emboozi bwe yakuteekamu kati bwe yanteekamu obuzigo omusajja wange bwe yapangisako tata w'omwana wange omanyi buno obuzigo obwa layini obungi ennyo bulinganga bulira sayidi eno n'eno obuzigo obuli Ssenyange abo babuyitanga wa Sosolo Ssenyange ya mirundi ebiri olwo Ssenyange ne bawo ne Ssenyange B kati nze gye banzaala bayitayo Ssenyange B kati ono omusajja wange tata omwana wange first born wange gye yampangisiza Ssenyange waliyo omusajja awamita Sosolo ng'alina obuzigo obungi busimbye line side ne side naye nga obuzigo obwo abakazi bonna abaaliko n'abasajja abaaliko nga bafumbo nga almost bava ku kyalo kimu nga bava eyo kyotera bayitayo kooki nga bekkooki eyo kati nga waliwo yasookawo omukyala yasookawo yali mu Kasosolo yajja aleeta banne abalenzi abaali bapangisaawo ne bagenda nga bawasa baki banne kati ate nze nzijja nange enkola ki nga omusajja wange bamunnemesa nga bamuleetera omuwala omulala kanze omusajja ngo yasooka dangamba sooka ogendeko ewajjajjaawo ngende wajjajja nali maze okuzaala actually emboozi ndowooza era nga wangambye ndowooza nagikubuukidde nazaala nkyali wajjajja ewajjajja omusajja gye yanzijja ne bamugamba antwala akole ki akuwase nga omaze okuzaala okay kati njagala nnyo okutegeera kyeki oyingira otya ku Rock Gardens ogendawo otya anti awo kati gyenva omusajja wange bamuwadde omukazi omulala bwe bamuwa omukazi omulala awasizza ngenda okugenda okulaba omusajja wange ngenasangayo omukazi mu nnyumba nga nkola ki nga nvayo nga nzire wa jjajja ne jjajja yali angoba nga jjajja angoba nga tanjagala waka biki nga omanyi wazaalire waka biki namulekera bulekezi mwana nenkola ki nodduka ninziruka bawange bwawasa omukazi omulala nali ndi wa jjajja n'omwana wange bwe mbeere wa jjajja mwana wange
kati olunaku lumu jjajja ntuma ekibiriti ku maduuka bwali budde bwa kiro nga nsisinkana omwami oyo bamuyita Siraaji abasinga bamumanyi omwami oyo yali akola ku Buddu yafa bamuyitanga Siraaji Hassan Magambo wamuwulirako oyo omusajja nali mumanyi nga kojja wange kuba musaidi ya mama wange obusiraamu babuyingiramu buyingizi tebaali basiraamu kati ono Siraaji Hassan Magambo maama we famire ye mama we ne taata we be bazaala bajjajja bange bana abazaala ba maama mu ddiini ekyo nakimanya bukulu nali sikimanyi ebyebiseera ze nali manyi tuli ba Luganda kati omusajja oyo yali atandise okukola okubuddu ebyebiseera namusanga ngenda kunona nga jjajja kibiriiti nangamba ina byagala okuwa jjajja nantwala ewuwe nangamba jangu nina byenjagala okuwa jjajja tukize namuyitanga kojja weewaawo nali maze okuzaala omwana naye nali nkyali muto nali nkyali muto kubeera nali mu myaka 10 nga ngenda mu 15 awo kuba omwana wange yali mu myezi gyalinga 6 yalawezezza emyezi 6 first born wange bwe ngendewo oyo omusajja yandeka mu nnyumba ate nanzigalirayo bwe yanzigalirayo n'afuluma nangamba kamale kulya mmere kajja mpe byengenda okutwalira jjajja yakomawo ndowooza zaalinga nga 7 ogw'ekiro nga jjajja takunoonya nga jjajja tanoonya nga jjajja tamanyi gyendi jjajja yanoonya naye nga tamanyi gyendi najja ne ku maduuka nga nnoonya naye nga tamanyi gyenkola ki gyewabulidde so ng'omusajja yanzigalidde mu nnyumba ntudde ku buli kwa yali talina ntebe mu nnyumba nali ntudde ku kitanda kye yalina rooms 2 eddiiro n'ekisenge kati nze yandeka mu kisenge nga ntudde ku buliri n'afuluma bwe yagenda teyadda yaddeyo zaali 7 omusajja ndowooza nankakaawo kwegamba okunkwata kwe yankwata kwanshokinga natya kuba bwe yankwata natya nabeerawo just neyalawo bweyazi nga ntidde musajja olwanebakako naye nafunisa olubuto ono omwana wange ali mu myezi yali myezi 6-5 awo nifuna olubuto olulala kati bwe nfuna olubuto olulala bw'ovaayo nga bamaze okukukwata jjajja wamugamba waki wasirika natya nali awo byansobera ngeri ekyokwogera sikola ki sikimanyi naye yali first time olubuto ne lukola ki ne lukwatirawo kati bwe mbeerawo nabeerawo bbanga nga simanyi nti oli lubuto mpaka ono mutabani wange yali mu myezi nga olubuto lwali lukuze nga lugenda mu myezi nga 7 nindyoka kuba nali sobola kujjukira nti oli kaliko yankwata nakola ki lwaweza mpaka myezi 7 nga tomanyi nti oli lubuto simanyi nga terugejja olubuto wange lwali terugejja era abantu balwawo balumanya luli mu myezi 8 naatera okuzaala nga nange kenyini ebuza waki sirwala nga kali kalakadakika nga sobola kukkiriza nti olubuto lwakola ki zibeda bintu byokugamba nali muto ate n'ekyokubiri nze nali fala nnyo okusinziira eri gye nakulira saalimu obwo bwa shaapu obwo bwaki kuba kati nze wadde nafunangako ebiseera ebyagendanga ku ssomero tebabitusomesanga ebyo essomero twalina masita omwe yatusomesanga nga yasomesa kiraasi zonna okuva ku P1 paka ku P4 tetwalina kiraasi ndala ku ssomero ate essomero lyali lya maama ne taata kyova olaba nti bwe nabanga mama wange buli we nabanga nga ndi ku ssomero mama wange yalina gundi empitayo okola ebyoyagala mama wange yayimiriranga ene waka nampita Rashida sokojje genda owaate emmere oteekeko emmere kati gundi awo ku break awo ku ssaawa 4 nimba nga sobola kuddayo ku ssomero nali fala kati omusajja bwe yanfunisa olubuto nze sirinayo muntu yambuulirirako nti oba olwoba okufunya period boti bwokola nali nga sometime wali omusayi gumpitamu nga simanyi nimba nga engoye zange zikola ki ziddukala kati awo bwe nzaala oyo omwana owokubiri omuzalidde wa jjajja era bambuuza waani ng'olubuto olunuma ng'olubuto oluli myezi 8 olwo ndutegedde luli myezi 7 ndutegedde nina olubuto
nga ngenda ngamba omusajja kuba nalowoozaamu nga sina musajja mulala yali akoze eki nebaseeko nga ngenda mugamba bwe namugamba teyawaliramu ye yali musajja mukulu kuba oyo musajja asinga ne taata wange okukulu oyo omwami teyawaliramu yakola ati teyagaana oba nti kiki yagamba oke nti oli lubuto nti togamba muntu n'omu wali olina gwali ogambye oza asina gwe nali nga ntobako gwogamba era olubuto lwannuma kumakya zasanga 11 ez'okumakya olubuto lwannuma natambula mpaka woni mugaba olubuto lunnuma nansindika omusawo waliwo omusawo okukyalawo bamuyita mama Nampija yafa n'okufa omukyalo oyo nangamba ngenda akola ekiyantuka mama Nampija ng'olubuto olwedde ng'omwana agenda kukolaki ng'omwana era omwana n'afuluma era omwana we yafuluma bw'ati ne mama Nampija yatunula ku mwana oyo omukyalo eyanza sa nagamba ono omwana we waasane we waasane twamuyitanga Ngulyasane konze mwana wa Siraaji nti omwana alabikira ddala nti omwana wa Siraaji nga munaye nga Siraaji agenda agamba muganda we nga ndeetera essuuka zaalina nnamba ekuzaabwe nga baleeta bazingamu mwana nga ngenda waka bwentuuke waka zipedde omusajja ali tampa wadde lwaka wadde lwataano kuva bwewazaala kuva bwe nazaala ate nze sabeera jjajja yategeera jjajja yategeera buli omu yategeera ku kyalo kyonna buli omu n'atya kuba omusajja ali musajja mukulu nnyo era ekyo ekintu ekyokuba nti omusajja yankwata tewali akimanyi nsobola okuba nga kati olwaleero lwenkyogera omusajja yankwata tewali akimanyi sina gwe nali nkigambye n'omuntu omusajja yankwata omusajja kati nina ono omwana bebi ono first born wange naye muto naawe oli muto ozadde n'omuto omulala ali mu mwaka gumu kitundu ate nzadde n'omulala ate naawe oli muto ate nange ndi muto n'okuyonsa nkutya kati awo kye nakola nga nkwata ono omwana wa Siraaji namulerako oyo omwana owokubiri namulerako mpaka myezi nga 6 ne binnemerera nga ne bwe ngenda omusajja oyo okumpa ssente katamba ng'amata musajja tagula mata nenkwata omwana we era namuwa mu nnyumba bwe yagulawo ennyumba ne mumuteerawo omwana nenkola ki ngenda bwe nagenda mu nnyenda eyo waliyo omuwala mukwano gwange n'atandika okunsuza kati omuwala oyo naye yalina boyfriend we kano akaana akasookako okalekeddaani jjajja wange azaala maama bwe nakalekera n'ogenda neŋŋenda bwe ŋŋenda nagenda mu nnyendo waliyo omuwala mukwano gwange yoyo omuwala era nali naye Malaysia omuwala oyo yalina boyfriend we naye yali lubuto nze yamujjanjaba ku lubuto lwe lwonna ne mu ddwaliro nze yaliyo ng'azaala naye yeyandekayo mu nnyendo namala nfuna ennyumba eyange nafuna boyfriend nampangisiza ennyumba ku myaka emeka olwo awo ndi mu myaka awo kati 16 awo mpizizawo nali mu 16 nali sinawezaayo nali mu 16 awo nfunye boyfriend omulala eyampangisiza ennyumba namujja mu nnyendo omwo wampangisiza ennyumba nga mbeera ne boyfriend ng'oyo mukwano gwange bwe yamala okuzaala ye ng'agenda ng'ajja e Kampala ng'akuleka mu nnyendo yandeka mu nnyendo naye nga nafuna ewange kati oyo boyfriend wange naye n'akola ki nanfunisa olubuto bannange awo ndi mu myaka nalwawoko awo nali awo mpezeza 18 weyanfunisiza olubuto awo kyali kitutewo emyaka nga2 kitundu n'olyoka oddamu n'ofuna olulala bwe nalufuna naye nandekawo n'agenda kuba boyfriend wange oyo yali muto naye teyali mukulu yali ndowooza nga mu 2022 naye yalina omukazi kati bafuna contract Entebbe boyfriend wange yali avuga bitipa nga nafuna contract Entebbe waliyo omuyindi yazimbanga factory z'ebyennyanja nga yakwata tipa ye n'agiteekayo eyo ku factory kati n'akwata mukazi we ne bajja Entebbe
nze nandekawa nakuleka munde nga sirina sente zisasula ki nyumba oli lubuto ndi lubuto nabeerawo nentoba ennyumba nennema waliwo omuwala omulala naye nansuzaako awo bwe yansuzaako pamitana tukunda bambi omuwala we yafa muto nansuzaako ng'ennyumba ennemye ninzaala era oyo omwana yeyanyamba n'eddwaliro yalukola ki yeyasasula kati jjukira ono mukwano gwange ono gwe nayambako nimbeererawo ng'azadde ali Kampala nzijja mulumba e Kampala ne bebi wange bwe mulumba e Kampala yali mu Local Garden nga yayingira ddaki Local Garden bwe natuuka ewewe nabeerawo ndowooza wiiki zaalinga 2 naŋŋamba naye omanyi nti sigenda kubeera ano nga ndabirira mwana kyana kyange kyali kito kyali myezi nga 3 awo eno nti olina okujja netukola ki netugenda nenkulaga gy'olina okujja n'onoonya ssente niŋŋaana nimugamba abwa naŋŋamba nti olina okujja n'oweetunda nze nange neetunda nimugamba nze sigenda sijja kwetunda tujja kwetunda kati vawa wange nina omwana wa myezi 3 wa myezi 3 kati waliwo omukyala awo bamuyitanga Nabatanzi twamuyitanga senga Nabatanzi yafumbanga emmere nimugamba senga omanyi nti bamisigalizaako omwana wange noonya emirimu nanoonya omulimu ninfuna omulimu awo muwino okutambuza emmere nintambuzaako emmere naye ng'omukazi olumu ampa ssente olumu takola ki ng'ate nkolera nusu olwo 10 nva eno ekatwe nga ntambula mpaka muwino twetusula katwe Kinyolo mpaka muwino nga nsulawo oyo wajjajja Nabatanzi ono omukwano gwange yakola ki yagoba naye nga naye mwali mu Kinyolo omwo mwakola ki mwasula nakola omukazi oli bunaku nga nkolera nusu 10 nakolayo omwezi nga omukazi ndowooza omwezi gumu yampamu ndowooza 10 ngezi 4 nga tampa ssente zange buli lunaku kyenakola nga ngenda nzirayo wa mukwano gwange nga mugamba omanyi nti entwala nzikiriza ntwala nga ntwala ku Local bwe yantwala ku Local Garden awo natandikira Local Garden nagibeeramu ndowooza emyaka gyalinga nayingira Local Garden 2008 2010 ningende Malaysia 2008 omwana afaaliwa akyaliwa omwana wange mulina simuta njukira bali ababiri baali balenzi ono muwala ono nali simuta nga natuuka bwe nagenda mu Local Garden nabeeramu omwezi ogwo ninfuna ennyumba nabali nimbakola ki nobakima kuba ekyali kimbonyabonya nti nali sina wenkola ki wembeera nabo ewakajuke baali bangoba ewatata wange sisobola kubeerayo kati bwe nafuna wembeera abaana bange ningenda nenkola ki ng'omulimu guno ogukola naye ng'owulira otya Allahu Akbar nze seeyagalirako mu bwamalaaya era saabwagala ate kyekintu kyesinga okwejusa zibadde singa kibadde nga kiringa nga kati bwendi kati singa nnamanya Katonda bwendi kati Allah alina amaanyi singa nnamanya Allah nga bwe mumanyi kati nali sisobola kukola bwamalaaya zibadde Allah is a provider Katonda asobola okukulabirira kasita osalawo nomanya nti ekintu kyokola kiri evil n'okireka n'ogamba ozze eri Allah asobola okukulabirira asobola okukubeererawo era nayingira ekkomera naye n'okuyingira kwange okwekkomera ndowooza Allah yakyagala bw'atyo ngende njigireeyo kati ova wano bakusomeramu e Malaysia nti ate wakola kiralo singa eno era yansomera oyo mukwano gwange weyantwala mu Local yomu yeyansomera actually omuwala nali musinga n'obukulu sinti oba yali ansinga naye yali sharp nnyo bo baali sharp nnyo bakulirawo mu kibuga Masaka baali sharp nnyo era yeyansomera yesooka nagenda Dubai ne bamudipotinga n'agenda e Malaysia yaleeta connection nti mumanyi nti e Malaysia waliyo ekitambula mujje e Malaysia Malaysia obadde wamututemeddeko mutuuse omu Nigeria abaaniriza kondo baziba wadde sente zemusasula kiki ekyabaawo okutuuka okugenda mu kkomera kati awo ekyabaawo ebbanga nga ligenza awo maze okusasula bosi wange yantwala ono mukwano gwange ye teyalina bosi yeetwala alinamu ku busente kati twalya ne tusigala babiri
kaŋŋambe nagenze kugamba ku Cathe ne kuba wala abalala abawala nabamanyira mulooko naye okuva eri eka ninayo abawala abalala bameka babiri nanze wakumeka wakusatu bwe tukuze ki fenna ono yandeeta mulooko waliwo n'omuwala omulala asagala boogera amannya gaabwe twava wano ne tutuuka ne Malaysia nga tuli fenna kati ffe ababiri twali tusasula boss ne tumusasula tuwola ki nemumalayo netugaa katufuna apartment eyaki kuba yali atuseera twasasulanga lusamusamu naye nga apartment kuba kati bwetwamala omusasula naggwayo netufuna apartment nga ya nusu 7 omwezi mwembi babiri basatu mwena basatu nga tusasula 7 nejjukira eri mulumu tubeeramu abantu bananga buli omu asasula 7 kati netuvaayo netufuna waliwo omunigeria eyatugambako omufuna apartment eyamu apartment siza bay era yeyagitufunira netukola ki tugisasula zibeda wetwasasula apartment waliwo omukwano gwange omu ye yafuna boyfriend nga mugagga omusajja ali mugagga ali munaggana yafuna omusajja nga mugagga nga alina ssente era yeyatusasuliranga apartment eyo jukira nti woba osasula apartment e Malaysia owa deposit abawa myezi emeka 3 ne musasula n'emyezi emeka 3 kati omuwala ono mukwano gwange bwe yafuna boyfriend yali mugagga nga agamba boyfriend we yeetakyayagala kubeera muki mu apartment kano kakondo era akalayisi boyfriend yalina ssente nga mufunira apartment 10,000 kati omaye omuwala kyatukola yagenda ate wa landlord waffe najjayo deposit n'atuyita ku mmeeza n'atugamba nti deposit wammwe yuuyo landlord takyabaagala mu nnyumba kyokka nga deposit ye yagenze n'amunonayo n'agamba landlord ennyumba tugikola ki tugivaamu jjukira ye yafunye ki ennyumba endala just yali atugamba bugambi nti mu mpeeza ezange eza deposit nkole ki twali tumuddiza buddiza olusanvu lwe naye yajjayo deposit ate n'atatugamba n'atuweeza ffe ku mmeeza buli omu olusanvu nga tetulina we tudda nze nali sirina wenzira oli mukwano gwange talina wadda netwawukana bwe tutyo buli ntugenda buli omu netutandika ate okuddamu okunoonya ennyumba kuba eri omuntu apangisa ennyumba gwe nojja n'opangisa rooms kati nze nafuna omulenzi gayi baali bamuyita Didi yali mu Nigeria yeyampa luumu yali abeera yekka mu nnyumba Kondo ng'abeera yekka nampa luumu yalina luumu 2 yalina middle ne small room nga yasula mu master room nangamba nondeko luumu ki mulimu akantwale small room kuko small room yali ya layisi ninkwata small room ninkola ki nimba nga gyembeeramu kati kyatwala emyezi ndowooza nga 8 nga mbeera n'oyo gayi twali okke nga nze nvaawo ningenda ninkola emirimu gyange gayi yabeerawo yakolanga muku yalinga skama nga yetavaamu muki mu nnyumba twabeera naye emyezi 8 kati time ye ey'okuddayo Nigeria ng'etuuka nangamba shida nzirayo Nigeria naye onyumba ogigula oba ng'ena ezigyo deposit wange nanoonya awo omuwala sharp wamuyita Clavia nimugamba jangu tugule ennyumba yaki kuba naye so agigula bomu yali ya bbeeyimu deposit yali wa 14 Clavia bwe yajja n'aleeta 2 nange 2 ne tugula ennyumba omusajja ye n'akola ki n'agifuluma n'addayo wa Nigeria kati nabeera ne Clavia okumala emyezi nga 3 yali 2012 migration yali ekwata nyenya ebiseera bye bakwatira nyenya abaana e Malaysia oyo omuwala ne bamukwatira ku Kondo wansi nze nali siriwo nali waggulu nali ndi mu luumu bwe bamukwata yankubira sibulaga shida tukirira wansi migration ekoze eki enkutte nti ng'omuwala bamutwala bwe bamutwala nasigala mu nnyumba nga ndi bwoki bw'omugaso bagimanejinga gikola ki gisasula ennyumba yali ya nusu 10 mu 5 tekako amasannyalaze amazzi ng'olina okunoonya omuntu kuba lumuzaaliwo enkalu meka 2 nga nze ndi mwemu waba wasigalawo 2 nga nfuna omuwala gwe nafuna yalina boyfriend nga bangamba baagala master bedroom nga mbaga nti wali kuba master bedroom eba ya bay yali ya 7 nze nasigalayo mu middle room kati nga basasula
bwe baasasula nga ntandika kubeera nabo. Omuwala yali muna Uganda ng'omulenzi muki mu Nigeria naye nga boyfriend ne girlfriend. Omuwala oyo yasibanga enviiri era ng'azisibiraawo ewaka. Kati yaleetanga obuviiri okuva e China okuvaawo ng'aleeta obuviiri. Kati olunaku lumu mugamba nti twamitanga Anne naye nga mannya ge Namatovu. Amugamba Anne nali mu overstay. Anne oyo boyfriend we yali yamusasulira essomero ng'era agenda ku ssomero ng'akozesa visa student ate nga nze ndi mu overstay. Nga ne bbawe yali boyfriend we naye yali asoma nga basomera ku ssomero college bagiyita Lincoln. Lincoln eyo college ya bbeeyi zimu ez'ebbeeyi mu Malaysia ayinza okuba nga namba 2 oba namba 3. Kati nga mwe babeera oli omulenzi yali mwana actually yali nti mwana mugaga yali atunda njaga. Naye nga nze sikola ki? Simanyi ng'ate bembeera nabo muki? Muluumu. Kati olunaku lwe bankwata olw'enjaga jjukira nali nze sirina katabo. Natambula nga sirina katabo nga nkozesa approve y'oyo omuwala. Oba kitegeera approve ebipapula. Ebipapula by'omuwala bye nakozesanga. Agenda photocopy y'akatabo ke. Nze kwe nakolanga ki? Kwe natambuliranga. Kati olunaku lumu mba njagala kunsiba nviiri. Ngamba Rashida tosiba nviiri. Waliwo obuviiri bwange bujja buva e Hong Kong. Bulinde bulungi bw'ogenda okukola ki? Okusibako. Nga mugamba kale. Bagera ku makya nga bagenda nga bavaawo ewaka nga bagamba bagenze ku ssomero. Zaali ziri ssaawa nga 7 oyo 8 nga nkubira essimu ez'emisana. Ngamba Rashida nti obuviiri bwange buli bwe nagambe buve Hong Kong ne dryer bijja. DHL egenda kukola ki? Kubiweereza. Nga mugamba kale tewali buzibu. Naye nze waka siriiyo. Wali abawala mikwano gyange baali babeerako walako ne wembeera. Ne mugamba ndi eyo mikwano gyange. Nagamba agenda ewaka DHL egenda kujonzigireyo ki? Package eyo. Mugamba nkugirayo ntya package ng'ate gwe oyina ki? Empapula. Akatabo ko. Nedda kozesa ebipapula ebyo. Gwe tofaayo kozesa ebipapula ebyo kasita okimanyi tebatwawula. Kozesa ebipapula ebyo. Muna DHL bwe yajja nga yabawa ennamba yange nga bankubira. Nga bambuuza nnyabo nti tugenda ku deliveryinga package eno oliwa. Nga maganza siriyo ku Koi Tropica nga mbalagirira gye bali. Kajjukira DHL eno okujja yali emaze okutegeera nti package eyo njaga. Yali yemaze okutegeera. Gwe tomanyi omanyi olisiivinga buki? Nisiivinga buviiri na dryer n'obuki n'obuviiri. Ngamba mbalagirira abadde ekyo nga mbalagirira we baali era we bajja. Zibadda we bajja nafuluma mu nnyumba ningenda nkole ki? Package. Nalaba poliisi yaliwo. Nalaba emabega n'eno. Kuba twali tutambulira mu immigration ebiseera nga batukwata nnyo. Era nabalaba bwe nti nakola ki? Nesika. Naye nga sirina kyakola kuba baali mu maaso nga bali n'emabega. Bandi mu sides. Kinakola nga ngenda wali wadde ekiro nga ngamba sayininga wano nga sayininga. Mba nakakwata package bwe nti. Nga banzigirayo pistol. Nga bazinsongamu. Awo zabayiika ne bawera ng'ekikumi. Ne bangamba antakaki tangani blaka nteeke emikono emabega. Niteeka emikono emabega. Ne banteekako empingo. Ne bamenya n'ennyumba awo we nalisiivingira. Jjukira nalisiivingira we nali si we wali ewaffe. Kati nze bali bakankola nabagamba no, I have passport. I have my passport. Wait, I call my friend bring for me my sister with my passport. Nze nga manyi nti bankwatidde migration yekoze eki? Yekutte saamanya nti package gye nnina yekola ki? Yenkwasa. Omusajja abamboggolera ne bateekako pistol bonna ne bagamba mikono mabega. Mikono giteeke mabega. Mikono bwe giteeke mabega nga banteekako ki? Empingo. Nga bagenda bamenya nga bagenda baggula n'eri ennyumba mwali mikwano gyange nabo bakola ki? Nabo babakwata. Nga bambuuza nga batutuuza mu nnyumba yomo. Nga bambuuza
omaye ekikukwasiza I have passport, I have my passport. Everybody nga buli omu ngali mukudduka ayagala kujjayo katabo ku buli alina katabo ayagala kajja abatalina baleeta empapula ne babagamba mutuule temubaako emulaga ne bagamba this is not immigration, Interpol. Ne bagamba in a box mukimanyi ekirimu Honze, yeah, I know what is inside the church. Have dryer and weaves. Nebagamba, okay, let's open. Bagenda okusumulula nga muli laptop. Mwali mu laptop satu mu box. Nga zipanzeemu njaga. Laptop ziri waggulu. Nga ziri mu box. Wansi. Enjaga nga bagitadde mu laptop munda. Nga wona laptop eyo ne bagisaanukula. Nebateeka munda enjaga nga eri munda mu laptop basaanukula laptop bajjamu ezo zi software biki ebyo ebirimu byonna keyboard zonna bayiwamu ne bazzaako bulungi ne basiirika nga baŋŋamba njaga ajjukira nze njaga nali sigimanyi ng'enjaga gye mmanyi yaki bikoola ganja ngene ya ice sikola ki sigimanyi nga ndaajana muno bali baleeteddemu ice muno mwali mu ice laptop bbiri zaali mu ice emu yali mu cocaine ate sebo laptop ezo zisitula enjaga nyingi mwazaali kilo zaali 6 mwali mu kilo 6 ngeri gye bazipangamu mwali mu kilo 6 bwe waziraba banaziraba bangamba enjaga naye saakitwala nnyo nga ki nga nsonga kuba sikola ki tobitegeera sibimanyi bangambye enjaga ate siganja ate ndaba bintu bya white babitulazaawo bangamba ngamba bambuuza byani gamba byaki bya mukwano gwa sister wange aliwa gamba sister wange ali kusomero Lincoln mama nga tebaliyo kati zibedola abo baba bakutte n'enjaga obanga enjaga etambula ejja kati nga DHL yalagireeta baaliwo nenze wakuba nali simanyi nti bwebali aba police nedda bananyini enjaga oyo omuwala ne boyfriend baaliwo balaba n'okulaba nga bankwata kati lwaki bali bakuwaayo baali bagala mbalisiivingira enjaga singa baba tebankutte ate no mba ndisiivingidde bwereere ng'ate sente ziba nyingi ze baba balina okumpa singa mba mmanyi kuba okutisiivinga enjaga bakuwa omutwalo nga mulamba ogwa ddoola ng'obadde ogirisiivize busiivinzi ku DHL ne kati nze nali simanyi era nga bankolesezza na buki bwereere bakubuuza olwo sisita aliwo bagamba ali ku ssomero babaala ati nga bakubirawo amasimu nga bayingira essomero nga bali tebaliimu mpaka omusango gwange wegwaganga ku ssomero eryo baavaayo nga n'essomero lyennyini bakusiba banzijjawo ne bantwala mu lockup bano bannabala babaleka nabo baabakwata naye nga tebannantwala mu lockup nabagamba awo nze mbadde nzizzeewo buzi siwenkola ki ne bambuuza obeerawa nimbabuulira gye mbeera era ne sisita wange gye tukola ki gye tubeera nga baŋŋamba tutwaleyo ngamba kulembera ngamba twala bwe naba twajjukira akatabo kange kaaliyo ewaka wadde kalimu overstay naye nga gye kali ewaka akatabo kange kaaliyo ewaka nalinayo nkwanze nali sisindika sente Uganda nze sente zange nali mbeera nazo Uganda nali sina gwe nsindikira sente sente zange nabeeranga ki kati we nagenda okujja akatabo nayina zijjango boots nga nagibikula sole nga gye nateeka akatabo neki ne sente munda kati we nagenda okujja akatabo ne balaba ne sente ne bangamba ebyo bizibiti ne bantwala paka mu lockup ne mikwano gyange ne babajjako omusango ne babawo ogwa passport baali mu overstay nze ne banyongerayo awo wentandika kesi ya 39 awo nentandika kesi y'enjaga
oli ku Executive Media subscribing liking abo malo sharing program mpanvu mukko nenjagala okujjukiza nti ennaku z'omwezi 3 mulumu tugenda kubeera mu atakulaba kunyoma mu kadongo kamu ate 2 mulumu August tugenda kubeera wa Irene Namatovu ku Serena Hotel Kampala. Tushagendera ddala maaso n'emboozi ya Rashida. Si byangu naye njagala nnyo okulaba Rashida lwaki tumulina wano ng'ate bamusiba e Malaysia. Munange kati munange bwe banteeka mu lockup recommendation gye zatandikira obusosoze bwatandikira mu lockup Zipeda nabonaabonera mu kkomera nabonaabona I don't want to remember ngeri gye nabonaabona mu kkomera tutuuka batukwata n'abawala Abannayuganda awo tutuuka mu lockup abawala be nali nabo tutuuka mu lockup nga wajja nga mbuuza olinawo ku ssente tukute nga magamba sirina ssente naye nga wonna sinamanya nti omusango guli ki serious omusango simanyi buki bunene bwagwo sigutegeera kati nga IO ampita inspector azijjako statement ng'azijjako statement olamala okuzijjako statement mu lockup twabeeramu ennaku 10 nga batusindika prison naye nga bali bamaze obbajjako omuki omusango gusigadde nange kuba package yali mu ngalo ki mu ngalo zange ate ne sign wali signature nze yagikola ki yasayininga ate abo bantwala mu kkomera twagenda mu lokot bwe twatuka mu lokot ne banyongerayo muki mu kkomera bwe ntuuka mu kkomera nga nasangayo abawala nasangayo Abafricans baali bawere 15 Africans kyentegeeza Abafricans 15 ngo sibaze ba passport njogera kubali ku musango nga gwennena ogwenjaga era omuwala gwe nasituukirako batulaba Abafricans tuyingidde how are you fine how are you nti what's your case no nga sinabagenda mu kkomera nga nkyalina inspectors jako statement yangamba omusango gw'oliko ogumanyi basukale batujjako urine test ne batukebera urine test fena twali nga batukebera enjaga twali tetulina mu njaga twali negative ne batugamba okay ne bambuuza omusango gw'oliko ogumanyi sigumanyi ne bangamba oli ku musango gwa njaga si musango mwangu ogenda kubeerayokko kati nga mbuuza omusajja ngenda kubeerayo bbanga ki nsobola kubeerayo bbanga ki nga ngamba ojja kubeerayo emyaka 2 Zipeda nakuba enduulu nga bangambye emyaka 2 naganze kanfe sisi okubeera mu kkomera myaka 2 beta nifa bambi munzite kati omusajja n'asekerera n'omukazi abaali banzijjako statement ne bangamba enkya ogenda mu kkooti ne bantwala mu lokot n'ensindika mu prison kati mu prison gye nasangira abawala wali Abanigeria bangi Abagini Abazimbabwe Bamalawi Africans baaliyo bangi naye Abannayuganda nze yaliyo twaliyo 2 ng'omwali already ku dead sentence bamusindise kalabba nakati akyaliyo omukyalo we bamita Hadija Nabweteme akyaliyo kati nze ate nalijjukira nze nali mupya nali olonga nkyali mu lokot eyo olinda Kemya bagenda ne booza enjaga eyo ne bajooza obukambwe bwayo balabe nti enjago eri original oba eri duplicate webeera duplicate bakuta webeera original oyongerayo n'omusango kati yo process ng'olinze Kemya oyo akola eki tumuyita Kemya akomewo badokita bakyazyoza mweyo process nga badokita bakyayoza enjaga eyo nga ngenda mu kkooti buli luvannyuma lwa week 2 weeks bakujja mu prison bakutwala bantwala mu kkooti mu lokot kyatwala emyezi 11 mu myezi 11 Kemya yadda ezaali kilo 6 nga zifuuse kilo 4 kwetoolako obutini
kugamba nti yali original nga mulimu n'ebiki ne duplicate omutini kati bali ndowooza baba bagitunda baba bongeramu wali okitegeera okubba kati zaali kilo 4 n'ekitundu ze zaavaamu ku kilo 6 awo nga nyingira high court nga bansindika omusango gujulira mu high court omusango gwange gujulira mu high court awo nga ntandika kuwoza na high court Shamim ebintu bya high court bizibu ebintu bya high court ng'ogenda mu high court bayina courts okuva ku court 1 mpaka ku court 11 naye buli court omulamuzi alimu wanjawulo n'engeri gy'ajajingamu omusango gwe kyaki kyanjawulo kati mulina okuba nga osaba court ki gy'oba ogendamu waliwo court gye twayita court 7 court 7 eyo yalimu omulamuzi nga ye tayagala kumanya nga yo bakuleetera nga omusango gwanjagaye ayinza n'obutakuwoza n'akusindikirawo kalabba kati birawo n'osaba Allah mpa court 1 anti omanyi court 1 wali judge omulungi court 2 process eyo mu high court nawoza omusango mu high court okumala emyaka 7 ku rimande nabera ku rimande okumala emyaka 7 nga mpoza nengo ogenda ne bakuwa postpone n'ogenda ne bakuwa postpone n'ogenda ne bakuwa postpone olwo nafuna lawyer ani yamukufunira gavumenti ekuwa lawyer nafuna lawyer wa gavumenti ningenda nga bwe nkomawo nakyusa ne ba lawyer nakyusa lawyer kuba ina right ekyusa lawyer oba tomwagala kuba omusango bwena guba munene osobola ogamba kooti anze lawyer gwenina siri mumativu naye njagala kooti enkyusize osobola n'okusaba lawyer gwe gw'owulira oyagala oyogera naye lulimi ki tuba tubamanyi olulimi waliwo lukwata jukira nali nkolera mu Babbogo oluzungu lulimu olutinitini but after that I learn English nkomera munda naye wali oyogera okuba embogo omanya ebyo oba olina okwogera oyagala toyagala so ninkola ki n'owooza emyaka 7 emyaka egyo 7 baba kuwa postpone bw'ogenda bodda kooti eri gy'oba toyagala nze gye bampa nno kooti y'omusanvu yalimu judge oli omubi oli asindikirawo kalabba naye nali nakayingira kooti eyo wayitawo omwezi gumu judge oyo ne bamukyusa ne baleeta judge omulala bwe baleeta judge omulala 2017 nga 15 nzijukira embassy yange yajja ebyo byonna nno tubyogera embassy weeri eye Uganda ejja n'endaba naye nga teera kyegattako ng'ekola etya nga tebayamba naye nga bajja ne balaba nti tulinayo muna Uganda nga bajja kunoonya ssente batya anti wajja nga bano abaana ba passport nga babakuza ebipapula ebibakomyawo kati nga bajja ne babala enamba y'abalimu awo kitegeeza ambasada affe ow'e Malaysia talina kyayamba bana Uganda anti bambasada nabo bagenda babakyusa ono aba atandika obayamba ate bambasada bo nga bo tebandibadde babi naye abakozi abakola kuba ambasada olwawo omulaba alwawo okujja ate ambasada lwasituse okujja bazze kulaba nze noli mami Hadija fe ab'emisango eminene abatazze kulaba bano baki ba passport kati gwe ambasada yakulabako nze ambasada yandaba kuba omusango gwange Sam Kuteesa yaguyimukiramuko ne mukyala Nifa Kawooya bayimukiramuko ku musango gwange ne mukyala Nifa Kawooya yanyamba bambi kale balina ekintu kye baateekawo awo story eno nga mpanvu zibeda balina ekintu kye banyungako awo ekyennyamba okuba nti bakwanguyiriza eri banyanguyiriza eri si ku musango guli mu kkomera ku mpisa gye bampisaamu bakyusaamu baba bakyusamu baba bamanyi nti olinayo abantu abanene abakola ki abakuliko just okubalabako obulabi nti bazze okulaba
kikuyamba wali empisa gye bakuyisaamu embi enchunya yekendeeramu. Enchunya yekola ki ekenderamu naye tekirina kye kikyusa eri ku musango. Omusango tegulina kye gukyukako. Kati munnange nga high court time etuuka nga ya high court yakuwoza nga nina okugenda okukola ki okuwoza. First lawyer yawoza, self defense lawyer yagikola, lawyer akola self defense ye n'amala ogikola final no lawyer akuwolereza ne bakuyita nawe ku self defense mu high court. Tebampita mu high court awo nga maze awo myaka 7. Bampita mu high court, omulamuzi yambuuza ebibuuzo engeri gye nabiddamu n'omusango wange engeri gye gwalimu gwali quitted. Omulamuzi yanta bakuta mu high court. Ate before bakute basooka kukola meeting DPP wo ne DPP wamu n'omulamuzi basooka kutuula. Omulamuzi ne bakola gundi eyaabwe, omulamuzi ye ne DPP ne bawanisiganya ne bennyonnyola. Ye omulamuzi namugamba ngenda kukola ki? Ngenda mota. Oyo mwana omusanga akola ki? Agusinga. Kati DPP akubira immigration olunaku lw'ogenda okukola self defense. Immigration ebawo munda mu Kaguli. Kati naye bwe ngenda okukola self defense omulamuzi yambuuza ebibuuzo nambuuza ebibuuzo nabiddamu ngera omusango gwange bwe guli nga bwe mbikunyonnyola wano. Omulamuzi n'anta n'agamba oli quitted. Naye munda mu gundi kuba nze ndi foreigner, immigration yakola ki? Yankwata. Immigration bwe nkwata netwala ku ki? Ku immigration nabo balina amateeka gaabwe. Kasita osukka wiiki 2 bakutanoddewa eka. Wabanga DPP tanakola appeal egenda ku balamuzi abasatu court of appeal. Kati nze DPP yalwawo kola appeal okumala omwezi mulamba. Ne omanye yansibya Zubede yanzizaayo yali embassy. Nakubira embassy bandeetere ebipapula nga nninamu omuwala mukwano gwange namumanyira n'omukomera ng'alinze akutte ssente za tiketi banzize. Kanga ne immigration esabye tiketi ye eri wa DPP tanakola appeal tukuwogende. Nakubira embassy ne bagana okundeetera ebipapula. Lwaki bawa nsonga ki? Jukira ebyo nawo samutesa ayita nabiyingiramu anifa nali sirina maanyi. Ne bakuzaayo. DPP yakola appeal nga wayise omwezi mulamba nga ndi ku immigration nga embassy yagana okundeetera ebipapula. Nakola appeal ne bampita ku court of appeal ey'abalamuzi abasatu. Ningenda ku court of appeal nezizaayo ku limaani banga akabaddemu bekkaanya omusango. Ku limaani nabeerayo mwaka gumu n'ekitundu gye myaka 8 kitundu. Ne baddamu ne bampita. Bwe bampita court of appeal eyo y'abalamuzi abasatu ne bansalira akalabba. Tekwaliko nakuwoza kooti yali ya dakiika 5. Ne banteeka ku kalabba. Ne bangamba ogenze ku dead sentence. Awo amagezi wegaddiramu. Okimanyi nti emyaka gyonna nga soogera nko na famire yange kabe baana bange. Ng'oli mu kkomera tonoonya ssimu yadde bakubira. Ng'essimu nginoonya naye natya okuba okumbuulira nti abaana bange bali ku street. Nakitya. Natya kye nasigaza kwali kusaba. Kusaala nakuyita Allah ataasa abaana bange. Nze nasagala kukubira famire yange bagamba sagala kuba simu mpulire y'amawulire amabi ku baana bange just ngamba leka babeereyo eyo. Bannange we mpulira ebizibu ne ngamba nti ate ndayika mpulidde ebizibu biweddeyo. Bakusindika kalabba. Bandeka kalabba kubalamuza abasatu. Ate ekyandeetera okugenda kalabba kuba kubalamuzi abasatu sobola kukola self defense tosobola kweyogerako lawyer yakwogerera. Ate nabo olaba abalamuzi abo ne balawyer balinamu obukugu tebeeyagala. Kati lawyer wange yakiŋŋamba luvannyuma nti ye n'oyo judge beewalana balina empalana. Yakiŋŋamba bamaze kunsalira gwa kalabba.
wawulira otya nga omusajja amaze okukatyemula? Basalidde okwakalaba. Nagamba nti kusalawo kwa Allah. Wali okooye. Nagamba kusalawo kwa Allah. Allah yakoze eki? Yasazewo. Allah waba asazewo bwaki? Kasita Allah asalawo tolina kyosobola kuzza, tolina kyosobola kuba Zubedo olaba omusango gwange. Omusango gwange gwali mwangu nnyo gwa kufuluma. Nenze Allah teyakyagala nfulume. Kuba nze nalina abaana be nasanga mu kkomera abalina omusango ng'ogwange gwennyini n'engeri gye baabakwatamu nga n'enjaga gye yava n'empaakinga gye baali bagipaakinze neeyagiweereza okuva Hong Kong nga y'omu n'owange nene babata nenze bannemera ng'amanya agali ku njaga si gange kuba ebipapula tebyali byange kuba nze namala nimba pasipoti yange nimbaga ebyo si byange nze mukwano gwange yaŋŋambye ngende nkola eki mu receivingire nze sirina kyenkola ki nze nagenza okureceiving manyi ndiceivinga buviri naki na dryer sategede mpu ndiceivinga ki njaga kyovola nti kubalamuza ku high court omusango gwange nagukola ki nagusinga kati wano kubalamuza abasatu tewali budde bwakweyogerako ate lawyer wange nalina lawyer nga mutamiivu yajja atamidde bamubuuze buuzo talina kyasobola kuddamu ate nga nze sirina kyensobola kuddamu singa nali nsobola okweyogerera oba nandiyogedde omulamuzi lampuya naye nali sisobola kweyogerera awo bansindika kalabba nga nyenda kalabba kyamu nagenda kalabba jjukira nno bino byonna byenkugamba nti mu kkomera buli kimu kiba kyakwegulira nga ki buli kimu mmere emmere bakuwa omuceere ogwo tebagufumba tegujja baguteeka buteesi mu mazzi agookya negubuguma balina ebikoko ebyo bibraira bafumba amazzi ne babiyiwamu bwe batyo babibawa naye woba oyagala ebyokulya ebiki byonna byaggula ng'oggyeko ebyo sabbuuni waggula pads zaggula eddagala ly'amannyo lyaggula everything to buy you have to buy for yourself era babalina embassy ezibayamba embassy wezijja zezibagulira oba balina famire zaabwe abaana basinga balina famire zaabwe ezikola ki ezibayamba sali na famire anti nga ne famire temanyi nakumanyi oba baakusiba mbaali bamanyi naye ani baamala ne bategeera bali bakimanyi naye ani bali bakimanyi nti bansiba kuba nze nakonectinga nnyo ne jjajja wange naye ani kwabo nze gye bali okitegeera nze ani bo gye bali kuba bwe bankwata bo bati nga bakakwata ekintu kye nasooka okulowoozaako omuntu gwe nalowooza nti asobola okuntaasa yali Mr. Sempija bamulanga ki oyo taata wa Nammere oyo nalowooza nti asobola okuntaasa namuwandiikira amabaluwa nawandiika amabaluwa emirundi amabaluwa nga 10 lwaki wali olowooza nti asobola okutaasa kuba taata wa Nammere yali best friend wa taata wange baali bwe batye ne taata wange kuba era taata wange bwe yafa taata wa Nammere yeeyama okulabirira abaana ba Hussein Muyekera mpaka kati oyo ye namuwandiikira amabaluwa mangi ge namuwandiikira naye saafuna reply yekka ye muntu yekka gwe naye namwesubi naye kirabika amabaluwa ago tegakola ki tegamutuuka kati bwe ntuuka ku kalabba awo nga sirina choice jjukira eno mu high court ku remand kwe nali nti batwawula ab'emisango eminene tulina floor yaffe n'ab'emisango emitini balina floor yaffe bano ba passport bikyawo tulina engeri gye twesinkana naye wobeera ku kalabba toyina woosobola kusinkana muntu newoba n'okufuluma tofuluma kuba azibedde batusiba empingo mu bulago ne bazitusiba mu biwatu ne mu magulu tosobola nakuweevinga muntu ng'obadde otambula tebakukkiriza ne bwebanga mufuluma bwe mutu basooka ne bagamba bonna babadde wabwera babadde batambula muyingire gwe n'olyoka okola ki n'olyoka ofuluma so akalabba kaali kazibu nnyo naye awo nga choice sikyalina
nakubira mukwano gwange kuba nali sina na namba za family, nali sina namba ya nedda nakubira jjajja wange, namba ya jjajja wange nagiranga jjajja wange namba tekolaki teriiko ninkubira omuwala omu bamuyita Shamimu nimugamba naye abewaka kuba yali amanyi abewaka nyamba ogenda ogambe olaba omuntu yenna owewaka samugamba obaani obaani mubagambe nti ndi ku kalabba bantadde kuki ku kalabba nebagenda Shamimu yakubira mama wange oyo yankuza owekyazanga namugamba nti muwalaawo bamukoze eki agenda ku kalabba agenda ali ku kalabba bamutadde ku kalabba sawa yonna gukolaki gugwamu awo mama wange yasitukira nadduka n'agenda ewa Hanifa Honorable Hanifa Kawoya esembabule n'abimuyitiramu n'agamba omuwala we bamutadde kuki ku kalabba. Hanifa Kawoya bambi yali mukazi wa kisa nnyo n'akwata mama wange n'atandika n'amutambuza n'agenda ewa Sam Kuteesa n'agenda ewa President batambula bagenda buli wamu nga banoonya ki ngeri ki gye bakola ki gye bakutansamba. So awo Sam Kuteesa we yakola ki we yakuyambira wamu ne mukyala we ne muwala we ne bagamba mama musooke mugende mulabe omwana oyo mwogere naye n'abagulira tiketi. Sam Kuteesa agulira mama wange ne brother wange na brother wange cousin wange ali yakola mu State House era yafunayo omulimu mu State House ndowooza bino ebiki ebyatuukawo ebyange ne bakola ki ne bayimuka ne bagenda Sam Kuteesa n'abagulira tiketi n'abagamba musooke mugende mulabe mwogere naye mumanye kiki ekikola ki ekiriwo. Zibeda awo story ng'ewanvuwamu genda maaso kati jjukira omuntu eyabatwala ewa president eyabatwala ewa secretary byakoze bitya byonna nga bajja ne babiŋŋambamu awo yali Hanifa n'ate simanyi kiki ekyabaawo ne bakola ki mama yali wakujja ne Hanifa naye nagenda okulaba mama yajja naani nakazi brother wange najja nanyumiza Sam Kuteesa yabasindise bambi mwami Sam Kuteesa bwabalabako Allahu Akbar nti nali swana kisuubira kuba nze nali manyi mama wange tanjagala bambi jjukira nti ye yankuza bino byonna byotunyumiriza nali manyi nti omukazi takola ki tanjagala gwe bwe nalaba mama wange natya jjukira emyaka egyo gyonna myaka 8 awo towaddayo mulaba wamunyingira nodda emyaka egyo 8 okuva we navaayo luli nakyali muto saddayo ze nali nakyawa omukyalo oyo Allahu Akbar nali namukyawa saddayo kati naddamu mulaba nga ndi mukomera nga zze Sam Kuteesa amusindise era nabamba naba maama ozze okundaba saakikkiriza ngo n'enjegerezo wajja n'enjegerezo enjegere bazisiba mu bulago bazisiba muno ne bazisiba wano mu mikono ne bazisiba ne ku magulu. Maama bwe yakulaba mama bwe yajja ne bantwala bwe yakulabako bw'ati n'enjegere tasobola kulaba live face to face akulabira mugunde eri mu mbira bwe yakulengera bw'ati yanengera n'abinyumiza ng'akyalina agoogera nga maama mukyala Sam Kuteesa awamu ne Mr. Sam Kuteesa ne muwala be bamuyambyeko okuba ng'akola ki ajja okundaba nimugana naye baŋŋambye ne Hanifa Kawoya alina okujja aliwa oyo sizze naye konze kale awo ne bambuuza omusango gwange nga bwe guli ne mbanyonnyola ne bagenda ne bakwatagana ne Embassy ne boogera bo ne baddayo wa e Uganda ne bajja ne babibuuliramu ndowooza ebyavaayo ne bajja ne babibuuliramu Sam Kuteesa yanteesezaako yagendako na meetinga ne Prime Minister w'e Malaysia ng'amubuuza nti omwana oyo Hadija engeri omusango gwe bwe gulimu gumutuusa kutya ku kalabba engeri omusango gwe engeri gye bagumunyonyolamu awo gye bajja fayiro ne bazitunulamu mama yaŋŋamba minisita ow'e Malaysia yamuddamu kuba anti e Malaysia tebalina president balina prime minister yamuddamu n'amugamba ogw'omusango era tegubadde tegulina kuba ku ki ebyo ebigambo mama yabiŋŋamba sibimanyi
tegwade tegwetaaga ki kalabba. Awo ne baddamu ne bankolera apiiru. Ne baddamu ne bankolera apiiru. Nebaza nnyo Mr. Sam Kuteesa ne mukyala we bambi banyamba bankolera apiiru ne bansasulira lawyer. Ne bansasulira lawyer. Weewaawo lawyer gwe bansasulira kale lawyer gwe bansasulira ate si eyampolereza. Kuba lawyer ndowooza ssente zaali tezisobola kumala kwoyo lawyer. Lawyer gwe bansasulira lawyer awolereza ba president mu Malaysia gwe bagenda ne balaba. Kati ku time yange y'okumpolereza yaleeta ba student. Ye yali tasobola kukola ki? Kuyimirira. Yaŋŋamba ssente zaali ntini. Oli lawyer aba wa mitwalo ekitini ennyo mitwalo 10 egya ringgit. Ekitini abamukozesa student. Yampa ba student. Oyampa ba student. Ngenda mu kooti era ndowooza omusango baguwoleza. Bampa appeal of court. Bankolera appeal ku kalabba namalako nga nkyali ku kalabba namalako omwaka gumu ne bampita mu kooti balamuza abataano. Abalamuzi abataano ne bansalira emyaka 17. Muki? Mu ddakiika 10. Ng'oli emirala 17. 17. Gino tebagibala. Sentence. Kati ku kalabba nvuddeyo. Kati ogenda serving. Ngenda ku serving. Ne bansalira ababala okuva lunaku lwe bakukwata. Lwe babala. Ajjukira nali nkozeeko 8. N'omwenda guno. Kati bagisa kati oluno lumale bagisaze gisigadde emyaka 10 bagisaze wonna bansalidde emyaka 12 egyekutte era gye namalayo ekibonerezo bwe kyaggwako 9 10 11 12 13 14 15 wamala no serving emyaka emirala 8. Anamala ne serving emirala emyaka 5. Kuba emyaka 17 bagisalaasala. Bagisalaasala. N'okkakana ng'olina 12. Bakkakana ng'osisigaza emyaka 12 ne bajjako omwenda gwe wali osaabi. 5 wagibeerayo. Gyonna wamu myaka 12 egyekutte. Na serving emyaka 12. Wavuddeyo ddi mu kkomera? Navayo last year mu Gwomwenda. Bwe gwaggwako bwe giti. Bwe gwaggwako bwe kuti ne bakuyiteera. Bwe gwaggwako bwe guti bansindika mu deportation camp. Ne bagamba ddeeka. Wali olina kukima ku kisaawe? Ku kisaawe Entebbe? Entebbe waliwo kazini wange yajja nannona. Ate maama waffe omulungi eyajja Malaysia. Mama waffe yaliyo omuwala we yeyannona ku kisaawe. Muwala we. Wawulira otya ng'okomawo eka? Kye nali nsaba Katonda ne mugamba Allah nkusaba nfe nga ndi Uganda ne bwe ntuuka Uganda nenfa nindaba abaana bange nenfa kimala. Okay. Tuli ku Executive Media subscribing liking bomalo sharing emboozi eno kibawa mu mirundi 2 musobole okugibeera nga mugifollowinga bulungi. Bw'anaagibateerayo mulundi gumu mujja gikoowa. However tekooyeka mulimu ebyokuyiga bingi. Saagadde Rashida atuweeko bitundutundu. Okay. So ennaku z'omwezi 11 September tulina Grace Nakimera agenda kubeerawo ku Serena Hotel Kampala mitwalo 15 emiliyoni 3 okuyingira. Mu mutima gwange neemanyiza okuba nga mpulira emboozi z'abakyala zimpa ebyokuyiga bingi waliwo lwe mpeddemu essuubi n'endowooza nti oba ebizibu bingi ku sayidi yange. Buli bwe mpulira ebizibu by'abannanga abalala bye bayiseemu ne mpulira nga mu mutima siri mu mativu eri Katonda. Era buli bwe mbiwulira nneenya muli ne ŋŋamba Allah nsonyiwe okuba nga siri mu mativu. So Rashida
Sirina bwe ngenda kukugumya mukwano naye Ah. sirina na bwe nkugaa nti kiwayitamu nkiwulira. Ekimu kiri mu mikono gya Allah. Naye Bwe wakomawo wana abaana baali olwo bali waani? Kuba tewaŋŋambye wagenda obaleka eddaani. Jjukira wali obajje mu kyalo. Oli nabe. Abaana when nagenda abaana nabaleka ku masomero. Kuba nze abaana bange nali ya Malaysia ngamba werera. Oh. Nabateeka mu boarding school. Wobanga abaana balina bali ngo bawa kasente. Okimanyi embeera nti. Nkimanyi. Naye olwankwata omukisa gwe nafuna nti buli mwana yadde wa taata we. Buli mwana bamutwala wa taata we. Muwala wange namusanga okusoma kwalemera mu S4. Jukira tufa banga ki? Namuleka ine emyaka 3. First born wange ine emyaka 7. Munana second born ngana 7. Jukira bo benkana. Second born ine emyaka 4. Third born last year ine emyaka 4. Nina basanga. Waduli bachita baite baba faako nawe nalisiriwo. Nasabanga nnyo Allah. Allah ayamba abaana bange. Ekyo mukisa zibeda kye nafuna nti abaana bange nabasanga tebayayuka. Bambi. Abaana bange bantu balamba bamanye ennaku. Bamanye ennaku yaabwe ne beefaako. Ne bamanya mama ataliiwo. Nasabanga nnyo naye nasanga abaana bange basibayaaye. Nali ndowooza oba nasanga abaana bange abalenzi balina banywa enjaga, bali amayirungi, bali mu mbeera ebwetu naye. Buli omu yalina taata we. Buli omu yalina taata we first born wange nga yaliyo yeetetenkanya. Mpozi awo ate we nakomerawo muwala wange atebye okusoma sente nzikola ki? Nezigaana. Ye naaba nga teyongera kukola ki? Ku ssomero. Mutabani wange oyo namba 2 oye yakoma mu S3 ndowooza oba naye mayina abasajja bange tebaali baweerezi. Baali tebaweerera abaana. Ebyo nayo ne bigaana. N'ekirala challenge gye nasanga weewaawo nti famire yange wadde bajje Malaysia okundaba naye ate challenge gye nasanze ate nayo era saabitegeera kuba nze Shamimu imagine taata wange oyo yankuza gwe nkugamba yafa. Naye mabega wadde babyolumbe lwe ne banstopinga okugenda. Lwaki? Nze ndi mwavu ngenda basabiriza. Bagamba tojja mulumbe. Bagamba tojja mulumbe. Kwanze mama lwaki twagala nzije mulumbe? Mama yajje Malaysia. Yajje Malaysia. Mama wangu yajje Malaysia. Babyalumbe lwa taata. Babyalumbe lwa taata nangamba tukola ki? Agwe tojja kuzi mama lwaki anti mwe kikulu mujja kusabiriza. Kugamba byantabula ebya mama. Kati kye kiriwo kati oli kuki? Kyendiko sina kyendiko kati. Nkyali awo kyabitetenkanya bikyagaanye. Kati obeera wa? Mbeera Kasubi ne sister wange muto wange. Owa mama. Bambi. Sinafuna wembeera inshallah. Jakuba nkola ki? Nfuna. Sinafuna wembeera nkyabeera ne sister wange oyo. Ali Kasubi ebe. Lwakuba nti naye tali mu mbeera nnungi, embeera esiiki. Sinungi, but it's okay, everything is God's hand. God will take control. Waliwo ekintu kye nabadde njagala okukubuuza. Obulamu buno obw'okwetunda. Simanyi bwe njagala kibuuza. Kibuuza. Obulamu bw'okwetunda tutandikire ku Rocks Gardens. Yemmwe bano abayimirira ku kkubo wabweru. Sure. Nze nabeeranga munda. Munda. Kubo sayimirira ku munda mu bbaala. Kati awo kiki ky'oyinza okujjukira mu bulamu obwo omwana
ali eyo nga bagenda mutwala enkya because I would love you to at least say something oyambeko okumwana omuwala kuba ekintu kyongambye nti kyekintu kyewejjusa kyekintu kyotayagala kuddamu kuwulira abaana ab'obuwala kiki kyewalabamu n'ogamba bannange newankubadde sente obwamalaya kibi obwamalaya kyekikolimo ekyasinze obubi mu nsi era omwana omuwala yenna ali eyo nga ate nayingira bwamalaya oba naabulimu kirungi naasala amagezi gonna ate nabuyingira naba nga tabuyingira abulimu n'abuvaamu katonda is a provider osobola okusala amagezi gonna gonna n'oyiye engeri yonna neno obwamalaya bubishamye Speed obwamalaya bubi abasajja betutambuliramu abasajja babi abasajja batweyambuliramu ekyo kimu abasajja betutambuliramu tebatuwa value nga bakimanyi nti ogenze kunooyayo kyakulya naye engeri gye bakutwitingamu n'engeri ate n'engeri gye twabeerako mu local garden so many things was happening ebintu bingi bya happening nga mu local garden omwo mulimu abawala be bajjangamu mu local garden babatwala simanyi nga eyo mukumbu eyo mulimbo babatwalanga mulimbo yawo kololo ne babakozeseza eyo twalinamu abasajja nga n'amamotoka gaabwe tugamanyi ne number plate zaabwe tuzimanyi bakutwala babaleetanga eno entinda ne babatwala mu mayumba eyo okukoza emirambo bakozesa ate kati olaba Uganda kale naye ate malaya yeetundira mu Bogo mu Nigeria anti Speed mu Nigeria akuwa 7 olwalingeti naye ng'agenda kubala 10 ng'akozesa 10 paka 7 olwe luggwayo ng'akunyweredde ebidagala akukozesa nga ndogoyi nekirala Speed actually story eno mpanvu yekomera nziwe mperedde mu kkomera omwo oba nga sinayingira kkomera abaana bangi bebeyambulirangamu omwana naava waliwo omuwala olunaku lumu yampitako ku kkondo kw'embeera omusajja amukubira essimu wabula sijjukira musajja oyo nzijjukira nti nzijjukira kondo nama nti yali block nesimanyi fulo omuwala kuyalakolaki kuyalalaga kuba bwe yajja bwati emmotoka yamuteekaawo taxi nayingira lift n'agenda waggulu ng'omusajja amukubidde essimu ng'amuyita Speed omuwala yagenda okudda bwe yadda bwati ku lift n'afuluma lift yeyambula engoye n'atandika okwekola kyokwekozesa nasigala bwere yali munnauganda siriyerabira Speed abawala bazze bansanga mu kkomera nze nzize nyamba abawala mu kkomera nze mbadde mu kkomera nga nnwanirira abawala bannauganda abawala badde bajja mu kkomera nga baatabuka emitwe era abawala bangi abannauganda bembadde nga nze mbakomyawo e Uganda nga mbeera ku embassy ninjibeerako bubi ono omwana mumuze waliwo omuwala eyajjaawo mu kkomera nali mumanyi okuva wabweru sijja mwogera linnya lye yajja mu kkomera nga yagwa eddalo ng'atambula yeekozesa abeera mu luumu n'amalako abakazi abalala emirembe nga yagala bamukozesa ekifuba bakimuteerako wabweru so byebyo ebintu ebihappeninga mu baana abawala waliwo omuwala gwe twali tubeera naye mu gurupu yaffe Malaysia abeera nawe omuyenga awo bangamba bwe yadda oyo omuwala yali anyirira nga mulungi oyo omuwala yajja n'ansanga mu kkomera saasooka mutegeera ng'avaako evvu nga bw'okola bw'oti avaako ebikalakamba era oyo omuwala nga yafuuka akasiru nga takyayogera bwe nalaba nti ekyammanyisa omuwala nti yoyo gwe ndowooza yalina emimwa egya pink lips kati mu mbeera yonna gye yalimu emimwa gye gyasigala nga gikyali gyaki gya pink kyekyamutegeeza nti yoyo era oyo omuwala nze yamuyamba mu kkomera najjanga nyamba abawala nga bavuddeyo wabweru nga bagudde eddalu kitegeeza babateekako ebyawongo babateekako ebyawongo so kati mwe mugenda gwe oba ogenze kuwaayo service ova eyo naye kati like embeera eno bannange ate nekirala oyambulira otyo omuntu gw'otayagala sente Speed ngamba ku mutwe oba soba Speed oba ononya sente ngamba like ojja oli soba nga otegeera bulungi okitegeera kyengezaako okubuuza nti baŋŋamba ogendayo musooka ne mukozesa ebiragala ne mugendayo nga temuli soba ogendayo ng'oli soba ng'onoonya ssente
si buli omuntu abikozesa ebiragala. Mulimu ababikozesa naye nga si buli omuntu abikola ki? Abikozesa. Oba onoonya ssente. Nze nakola onoonya ssente z'abaana bo, onoonya ssente za kusoma. Oba onoonya ssente z'abaana kulya. Nawe okwerabirya kuba kati nze nali sirina asobola kundabirira. Oli omuwala yafa ki yetugira ki? Oyo omuwala era kirabika Abanigeria ndowooza be baamugira. Kuba bwe yatuukayo yafuna boyfriend. Ekyaddako omuwala yeekanyuga okuva ku gundi ku kalina ku fulo ey'ekkumi mpaka wansi. Tugenda okugira bwe tuti batukubira essimu nti tulaba ambulensi zeetala. Batukubira essimu waliwo omulenzi mu Nigeria yamulaba n'atukubira essimu n'atugamba mmwe mmanyi nti Ekatha afudde. Ekiki nti afudde ki? Nti yeekanyuze yagenda na kukonda etali ye kwatasula. Neyeekanyuga. Nga yakatuuka bw'ati. Nga yakatuuka. Oli omwana yali tasobola kubanga yali ekye naye yali malaya wa muloko garden oyo. Yali talina mwana nga talina mwana nti yazaala nti oba alina ekimumenya. Yali talina kyakolerera. Mulimu actually abali mu bwamalaya naye nga tewali kibabeezaamu. Nga ye mwononefu bwononefu. Naye nga Zubeda obwamalaya kibi. Obwamalaya kintu kibi nnyo. Kikolimo kibi kyekisinga n'oba ekintu kyensinga. Kati mulimu omuntu kati Zubeda nze olaba malaya nali sibwagala. Saabwe yagaliramu. Ne bwe nagamba nti nfunye omusajja antwala. Kyassa kifunangamu feeling. Nagenda nga ngenze kunoonya ssente. Ate mulimu malaya agenda n'omusajja ng'akirinamu ne feeling. Ng'agenze nga naye agenze kusanyuka. Nze saagendako na musajja mbu ngende nsanyuke. Nze nagenda njagala ssente buleki. Ntambule ngende ewaka. Kuba kati waliwo abasajja awo mu Local Garden. Waliwo omusajja yajjanga nakugamba akuwa emitwalo 15. Ne mukkiriziganya nagamba kuwa. Nakubuuza ssente kana n'omugaba emitwalo 15 nagamba nkuwa emitwalo 10. Ne mukkiriziganya. Muba mukyatudde muli awo kuba ebyo ebiseera nali nnyo omwenge kasi kyagunywa. Muba mukyatudde mukyali awo mukyanya nagamba naye nkwongeramu 2. Badde njagala nkukozese nga toyambadde eki kapiira. Okitegeera. Ogamba nti lwaki onkozesa nga toyambadde kapiira? Nti nkwongeramu nze nayagala nga ssente ezo waliwo ekintu ekyo ekyantuukako nga bamanja ne lenti nga n'omwana wange ku ssomero bamubanja. Musajja nampa akakadde kalamba agenda nkozesa ekitwe. Ne natula nebuuza ne ŋŋamba mpa akakadde nga kaaki? Woba tolina kigendererwa kimpeesako kakadde. Lwaki oba ogampa? Ezimu wazigaananga. Nazigaana. Kyokka nga ate zaali zisobola okummalira ekizibu. Okusasula school fees w'abaana jjukira house rent yalinga emitwalo 15 house rent wange. Nga zisobola okunsasulira house rent wange nga nsobola n'okufissaako ezimala. Naye nga sisobola olw'ensonga nti nakirowoozanga ne ŋŋamba kuba nti nali sikyeyagaliramu. Naye ate kati mulimu abawala abaavere kati ng'abo abawala abaatwalanga abazungu. N'atwala omuzungu n'amukozesa n'emabega n'amukozesa buli wamu abamu ng'ayagala afune omuzungu oyo amukwataganya abeere nga wuwe. Okitegeera. Kati mulimu ate abalala nga byabasalanga oluusi baddibye tebafunye eki bakasitoma ne bakolamu obukuku bo ne bagenda beeyambe bo nga bo kye tuyita lesbians. Okitegeera. So mulimu abakolanga obwamalaya nga tebalina ki nga tebalina nsonga. So wali otandise n'okunywa omwenge? Nze omwenge nali ngunywa. Waguvuddeko ddi? Naguvaako dda. Bankwata nina emyaka 25. 25 sorry. 25. Ngenza okuvayo nga nina emyaka 39. So kati omwenge waguvuddeko? Oba waguviirako mu kkomera? Buli kimu nakirekera mu kkomera. Nakola tawuba nasaba Allah ansonyiwe ebibi byange byonna. Nsaba Allah era aijanji malawi chakapu janji machamana janji kitegeeza I promise to Allah but ntize n'okuba kwebaka na musajja nga si wange nasaba nasuubiza kale ngamba nti okugulu kwange okwaddyo n'omukono gwange kwaddyo obinzijjangako just okuba n'omusajja nga si wange si nti oba ogenda okwetunda okwebako webasi n'omusajja nga tampasiza tampooye okugulu kwa ddyo n'okukono gwa ddyo gugendanga
tabindekeranga. So kati kyekiddako mirimu onoonya mirimu? Noonya mirimu. Nga ki? Emirimu gikyantawaanya kuba nava n'ekizimba mu kkomera kindi ku mukono kino. So kyajja lwaki? Omukono guno gunnuma so kukola bikyantawaanya ate ekizimba sikini yazimba. Yazimbira mu kkomera? Akantu kano kaliko nga katinedda nga nkyali mutooto tawa myaka nga 13 twajja nina 13 naye mu buno obujjango obusundo mu kkomera gye kyazimbira ne kituuka kweno age. Then ngezezaako okugendako mu malwaliro ne bansaba ssente nnyingi. Bagamba ssente mmeka? Nagendako awo enaggulwawo ddwaliro lyali lya gavumenti waliwo enaggulwawo ne bansaba emitwalo 4 naye nga sigalina. Awo nali e Masaka ningendako e Masaka mudwaliro nga mube Masaka bo bananyamba ningendako e Masaka e Mulago. Mulago ne bansaba emitwalo 6 naye nga sikola ki. Bakugamba bakulongoosa kijja kuwona? Bagamba basobola okukalongoosa naye kinnumya omukono. Kyo nga kyo wano kikuluma nakyo? N'omukono gwonna gumanyi okusanyala. Ngamba kyo wano wazimbye? Mukono mu joints mukono gwe kunnuma sometimes. So I have that problem. Sinaba gisolvinga niwe mba nga nfunye omulimu mba nina kusooka kulongoosa ki mukono guno. Okay. Munzikirize sirina kye ngenda kubannyonnyola leero ng'abalabi bange. Nsaba asobodde okuyamba ku Rashida muyambe tukwatire wamu tumuyambe kale afune surgery ebisigadde asobola okubeera ng'ate yatandikiraawo. Programu ebadde mpanvu. Nabagamba mpuliriza ebizibu njagala nnyo okuwa abantu obudde ne mbawuliriza ne bwe mba nkooye because olumu kirungi nnyo omuntu bw'ayatula awona. Omuntu bw'ayatula abanga yeetikkudde omugogo kirungi nnyo n'omukkiriza ayatule. Nammwe abawuliriza ne muwuliriza ne muyigamu ne mufunamu ekyokuyiga nabwe kityo aba basobodde Mungu bawadde obusobozi okuyamba ne tubaako kye tuyamba mu ngeri emu oba endala. Hijab Nation ya nnaku z'omwezi 28 29 ne 3 Adija Mungu yamusaasidde nadda eri Mungu. Ebintu ebimu byenjagala ennyo okubeera nga nyambe nnyo mu Hijab Nation. Njagala nnyo abantu nga Rashida abakkiriza nti ensingi taddeko amaanyi mangi naye kanzireyo eri Mungu. Naddayo ffe tetuli wano kujajinga bantu kuba ffenna tuli basobye mu maaso ga Mungu. Naye abo Mungu babakkiriza naddamu n'ayita be bantu baabasinga okwagala. So tukkiriza ffeno mu Hijab Nation ti buli muntu buli mukyala musiraamu oba mmwe mumulabanga eyawaba oba mumulabanga eyakola ki tumwaniriza eno ne tumukomyawo. So nga Hijab Nation tujja kubaako kye tukolera Rashida era nga bwe tumulese mu kamera tujja kumuyambira mu kamera. So nammwe abali eyo nsaba tumuyambe Rashida ekisookera ddala asooka afune treatment gy'agamba then oluvannyuma banaabasobodde okubeera nga mumuyambako ne bizinensi nammwe mumuyambe muzikirize mbasiibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.